Kadaama TV waliwo bakadaama abatanafuna mukisa gwa kubeera nga bakomawo e Uganda nga ensonga za njawulo. Waliwo omu nga talina ya ticket, ne wabeerawo oli nga boosi bamugaanye musasulira ebisale, ne wabeerawo abamu nga ssente za COVID tebaziina, ne wabeerawo abalala nga tebalina ssente za quarantine. Kati bakadaama bano bagambye tebalina kyakikolera okuggyako okusigala ow'ababoosi baabwe ne babeera nga bakolerera emmere. Kadaama ono agamba asazeewo okubeera ng'asigala ku ofiisi, abadde asigazeewo okubeera ng'asigala mu maka g'Omuwarabu, aleme kugenda ku ofiisi wadde ku embase, lwakuba akimanyi bw'anaagenda ku ofiisi oba ku embase tewali kyakulya, tewali wagenda kunaabira, n'agamba tasobola kugenda ku street, alina okunaaba. So n'agamba nti kaasalewo asigale mu nnyumba y'Obuwarabu mu bugubi, naye nga tagenze ku street, tagenze ku ofiisi, kuba ku ofiisi agamba abaana abaliyo babagamba nti embeera si nnungi naye eriyo. Kadaama ono katukumuwe abeere nga kunnyonnyola kiki ekigenda mu maaso. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Kati olaba Mr. Kadaama, obadde mbakubira namba zaabwe zonna tulaba tuziina, n'eza ofiisi zonna, abamu n'okutuvuma batuvuma, abasajja bakola ku ofiisi akusindikira message ng'akuvuma. Naye kati ono oba y'ani oba ye Kakama, ndowooza agenze olaba nga nnemeddeko nnyo n'amala n'akwata. Ne mugamba nze njagala kudda waka contract yaggwako dda, twali gesitalinga dda, n'aŋŋamba mu contract yange oba yaggwako ngende ku ofiisi mbeeraawo ennyonyi weenajja, ngende ku ofiisi yange mbwe ennyonyi weenajja weenampiikinga. Aba ofiisi nabo babalaga tebali ready kutulisiivinga, okiwulira. Naye oba mutuufu tugenda kukola tya n'embeera gye tulimu? Tugenda kukola tya? Bano abantu betubeeramu bamanyi, bwe bamanya nti temulinaako buddukiro baba babayisa nga bwe baagala. Abaana abamu wenjogera tebakyasasulwa, omwana takyasasulwa, kyokka nga ne ku ofiisi nayo tutyayo olw'embeera zaayo. Naye kati omuntu agenda kuddukira wa? Aŋŋambye mbu ngende ku ofiisi, mbwe essaawa zino tewali nnyonyi egenda waka, mbwe banaggulawo nga tulyoka tugenda ewaka. Kakati bagenda kuggulawo ddi? Bagenda kuggulawo ddi? Lwaki tebatuwa information yennyini etegerekeka? Kubanga bo baba bamanyi ebintu. Omwana mugambe omwezi bwe guti ng'ennaku z'omwezi bwe ziti ennyonyi bw'eti egenda batwala, bw'oba osobodde buukinga, okiwulira. Naye baweza bwe banaggulawo, babadde nga mabega wonna baweza baggulawo mu Gw'omunaana, kati tutunuulira ennaku z'omwezi 2. Bano ng'omuntu akola ki Mr. Kadaama? Baagala abaana bonna abali mu biyumba basooke baffe baggwewo banazaayo mayiti bye baagala? Baagala omuntu akola atya? Baagala omuntu akola atya? Kati abalamu babalemye okuzzaayo abasobola n'okwesasulira eya tiketi. Olaba eya tiketi za bbeeyi, naye nga tewali nsonga lwaki bazongeza okuba ez'ebbeeyi. Kubanga mwene embeera nga n'abantu tebakyakola. Naye abantu bafuba okulaba nga basobola okwesasulira. Abasinga obungi basobola. Mulimu n'abatasobola era olw'embeera nga bw'ogimanyi, okiwulira. Naye baagala bakole batya? Waliwo omwana gwe twawulidde yafiiridde Dubai ogw'omwezi ogw'omusanvu. Kati yabalema okuzzaayo waka nga mulamu, bagenda kuzzaayo mayiti efudde, babeera banakkiriza okuguyisaawo ku ntebe. Kati bannange omuntu akole ki? Baagala tukole ki? Baagala tuddukire wa? Embase ekugamba genda ku ofiisi yo. Ofiisi nabo bw'oba bakubidde oba nga wabaawo akuyambye n'akuddamu akusindikira namba zaako embase nti kubira embase. Kwegamba ffenna tuli awo tebitegeerekeka. Baagala tukole ki? Baagala bamale kulangira nti abaana baafiiridde mu biyumba ly'essanyu lyabwe byo bye baagala. Kati agambye essaawa zino mbu tewali nnyonyi egenda waka, naye ngende ku ofiisi oba contract yaggwako bwe banaggulawo, then nkole ki? Mbu ndyoke ŋŋende. Kaakati bagenda kuggulawo ddi? Obitunula mu ku ofiisi ogenda otuulewo emyezi emeka? Embeera yaawo nawo nga bw'ogimanyi. Tuli bantu bakulu. Ogendako era kumakya ng'enjala ekuluma Mr. Kadaama, ku ofiisi ani gw'ogenda okusaba ekyokulya? Nabo bajja kugamba nabo tebakyakola. Abaana babeerako ku zi ofiisi naye nga bagamba n'amazzi g'okozesa baba babatema ssente. Kati omuntu akole ki? Omuntu akole ki? Ekituukisa ku ofiisi mbeera yaayo.
kuba kati ngaffe we tumazeeko contract bayinza obutakuba kubanga omazeeko abasinga be bakuba nti adduseyo tayagala kukola naye bw'oba omazeeko bayinza obutakuba miggo naye kati gwe tosha gye bakukola butakuwa kyakulya ne bagamba yavaayo ffenaffe tetukyakola tugenda kumuliisa ki n'olaba ate ng'obula okufa n'abaana abamu batuuka awo n'asaba bamufunireyo ekiyumba agira addayo mu kiyumba agira abeerako eyo ge mazima ng'embeera yawe egaanyi ng'enjala ebaluma n'ebula okubatta naye ebyo byonna baba balinda byaki ebyokubeera nga batuuka kusa nga tebalina kye baliisa baana bateekewo ennyonyi zitutikke tudde eka baagala tukole ki baweza bwe banaggulawo bagenda kuggulawo ddi naye mukama katonda ono yatonda eggulu n'ensi na buli kimu ekirimu naffe abalimu ye yatutonda buli kyanaasala omusango ogw'ensonga buli muntu ajja kusasulira byonna byakola bulikya mukama n'asala omusango ogw'ensonga Mr. Kadamu olaba ekirala kiri bwe kiti Mr. Kadamu embeera gye tubeera mu biyumba mbi nnyo ago ge mazima ekisooka tukola nnyo tulya kitono okusinziira ku mirimu emibiri gyaffe gye gikola emibiri tugiriisa kitono naye olw'amaanyi ga katonda oyo ali waggulu nnyo n'atukuuma ne tubeerawo ogenda okwekanga nga contract ogimazeeko ate n'ekitutaasa nti bano abantu balina amazzi mangi nnyo mu mayumba gaabwe kwegamba amazzi ago ge gatubeezaawo ng'emmere era mu bulamu bwaffe obw'eno mu biyumba amazzi ge tusinga okunywa oba ge tusinga okulya mu kifo kye waliridde emmere nofuna konna kw'oliriddeko bakakobuzi olwo olunaku ne lugenda bw'ofunye kyansi n'olya ku muceere n'olya naye nga waliwo w'ogufuna nga tebajja kukuweerako kyakuliirako kirala oba nkoko oba biki nga bw'obimanyi naye olw'okuba omanyi ennaku yo n'ogutokosa n'olya n'onywerako amazzi bw'otyo nalwo ne lugenda ogenda olanga omwezi guweddeko era nga womanyi mukama bw'akuuma abantu be contract nekola ki bwetyo neggwako kati ensonga etutiisa ku woofiisi eri bweti woofiisi eyo ojja kukya enjala ekulume era nga bw'omanyi Mr. Kadamu ani gw'ogenda okusaba ekyokulya si be bakuzaala byonna obimanyi ani gw'ogenda ogaa nti enjala ennuma bajja kugamba nabo tebakola ogenda kuddamu ki osibiire amazzi paka wonaavawo ku woofiisi naye wano weetooloola buli we weetooloddemu n'onywayo akagiraasi k'amazzi n'olirako bakakobuzi olwo olunaku ne lugenda kati jjukira essaawa zino aba woofiisi bw'oggyako n'ekyokubeera nti coronavirus bo kennyini kati bakambwe balina obusungu balina ekibi balina ennaku yaabwe nabyo batudde ku mitima okitegeera kuba lwaki tebakyakola bamaze emyezi emeka nga tebayingiza mwana n'omu kuva mu nsi zonna ezibadde zireeta muno abaana tebakyayingiza okiwulira ate bwe bayingiza bwe bayingiza ssente kakati jjukira tufuluma bufulumi ffenna tuli mu kuddayo waka kati bawulira bubi ennugu yonna obusungu bwonna ate babumalira ku ki kuffe bakadamu naye katonda oyo nga bw'ali omulamu mukama ajja kutuzzaayo eka katugira tugumiikiriza buli omu waali kasitoba nga mukama akyakulekedde obulamu kubanga Mr. Kadamu obeerako awo osobola obeera awantu nga tebakuwa ssente naye nga bakuwa ekyokulya n'otwalirizaako ku myaka n'olaba ate embeera bw'enaabeera naye tosobola kubeera awantu nga tebakuwa kyakulya nga tolina kyolya kati woofiisi bagenda kutuwaaki bagenda kutuliisa ki baana babalaba bonna nga beekalakaasa bagamba embeera mbi ekyokulya kizibu baagala kudda waka okiwulira kati byebyo mukwano ebiriwo bw'oddukira ku embasi bagamba genda ku woofiisi bw'ogenda ku woofiisi bagamba genda ku embasi n'obeera awo nga bwenna tobitegeera ate woofiisi bakuggyako essimu amazimu bagaggyako abaana baleme kwogera mbeera ekola ki eri ku woofiisi naye wano ofuna chance n'okola contract n'ogimalako ng'essimu obadde nayo buli lunaku
okiwulira ng'ogirina osobola ofuna ekizibu n'oyogera ye n'oyogere waani era poze wa mukama katonda eyakutonda ate bano be tuwulira ebizibu batuyamba tebalina kye batuyamba abaana abaddeyo nga balemereddwa babakuba ababeera ku ofiisi ekyokulya tewali tuli baana bawala ani gwogenda ogaa nti munaye nguliraayo ku bupiira abakazi bwe bakozesa ani gwogenda okugamba ku ofiisi abukugulire bwobanga tolinaamu yadde 10 so ng'ate osobola obeera mu kiyumba ne bakwatibwa ku nsonyi ne bakugulira oba ne weegulira kubanga oba okola kati olaba bano abantu b'omu biyumba batuyisa bubi nnyo naye okutumanyiira basinzira ku ofiisi engeri gyezikola kinaffe gye zituyisaamu kati nabo kwe beesigama ne baganda ne ofiisi zaabwe nabo babakuba babazibira mu busenge biki nabo ne batutulugunya naye ate bano abantu abamu si bonna kubanga bonna balina emitima emibi naye abamu osanga oba oluusi baali baddeko ekintu kye baali kukoze naye ne batya ofiisi ne batya nti oyinza okulopawa ku ofiisi ekyo ne kiyitawo naye ate bwodda ku ofiisi ne bakutulugunya abaana be basibira simaya mu makomera simaya mu busenge simaya mu biki ekyokulya kukuba miggo bwe bakutulugunya oba ogenda kulopa waani olw'ensonga n'essimu oba tokola ki oba tolina so bw'otuula awo n'obirowooza kubanga eka ne mu kibira tetumanyiwa wakuddukira naye ng'ate essaawa zino wenjogerera ekiyumba ky'omuwalabu ate kisingako ofiisi minisita Kadaama baana baamalako dda myezi emeka naye akyakirimu agamba ndagewa kati Yesu bw'ayamba ne bakusasula ssente ate ne weebaza Katonda okiwulira Mukama atukumye giri emyaka 2 ajja kutukuma n'ebbanga erigulayo paka we tunaddayo waka tukole ki bagenda kuggulawo ddi ng'otudde ku ofiisi ogenda kuba olyaki ew'okusula osobola ofunawo kubanga omuntu yenna ne bw'asula ku street naye ekizibu kya lubuto minisita Kadaama olubuto oba ogenda duteekamu ki era nga bw'oli omuntu omukulu bw'oti oba ogenda kugamba nti bannange njala ennuma mumpe ku tuzzi mumpe ku kyayi simanyi ekyemisana ekyeggulo olyambe gwogenda okubisaba tewali baabo batulaga bukambwe nga tonaba na kutuukayo bw'otuukayo bagamba kati muwe wakusula ajja kweriisa mazima tetulina yadde 10 ogenda kulya ki kubanga obusere bwe tukola bwonna tubusindika waffe byonna obimanyi oba ogenda kulya ki so kati nze ŋŋamba mu bufunze omuntu yena ng'akyali mulamu teyeevuma nsi mukama waffe yagamba bw'ati mu bayibuli lwaki tweraliikirira ebyobulamu buno n'agamba omubiri ogwo tegusinga emmere no omubiri ogwo tegusinga engoye obulamu obwo bwe muyina tebusinga emmere kati obulamu businga emmere omubiri gusinga engoye essaawa zino omuntu akyalina omubiri n'obulamu byonna mukama aba abikuwadde kubanga obulamu n'omubiri businga byonna katugume Katonda eyatukuumye obwedda nga tuli balamu ajja kutuyisa mu buli mbeera kasita tunasigala nga tuli balamu tujja kukya tuliddayo ewaffe naye n'embeera y'oku ofiisi mukwano abaana baddukayo olw'embeera ne bagenda ku embase nayo terina weebateeka mukiwulira kati katugira tugumira we tuli osobola okugenda n'onywa amazzi oba ga mu kiyigo oba gawa naye ng'ogafunye oganywedde n'ogyayo kakobuzi n'okalya kubanga tebasobola kusiibya njala wiiki nnamba mu kiyumba ate ng'okola lunaku era oba wakufa kubanga ate nabo balinamuuko okukatyako nti bweba batya poliisi oba batya ofiisi ebimu ne babyerekerayo naye kyekyo mukwano kyoyinza okugamba tetulina kyakkola kiringa wonaabeera ng'ofiiriddwa omuntu n'obeera nga tokyalina kyakkola n'otuula wootudde n'osiriikirira bw'oti ensi n'osigala giraba bulabi byonna mukama n'akola ng'okwagala kwe bwe kuli nga tomanyi kiddako tomanyi waakudda naye Katonda eyatutonda yekka yagenda okututemera ekkubo kubanga ku lwaffe mukwana amagezi gatuweddeko obwongo bwaffe bukomye okutegeera kwaffe tekukyatuyamba kubanga embase tezikyayamba ofiisi tezikyayamba tetulaba waakuddukira bw'osalawo odduke ne mu kiyumba embeera ebambi nnyo ate okitegeera mukwano kati ng'abaana abasula ku kkubo minisita Kadaama abaana abo bw'ayagala okunaabako ku tuzzi tuli baana bawala bw'oyagala okulya oba ogenda kukola otya nga tolina yadde 10 so byonna ebyo bw'olina okubirowooza n'olengerera ewala kubanga oyinza okukola ki okubuuka wano eno naye ng'ate ogenda kugwa mu kinnya ekisinga wano woobadde mukama wansobodde okukumira emyaka 2 n'otofa njala
n'otofa mirimu. Ebbanga lyonna Katonda afa ajja kutukuuma. Aba embassy ba ofiisi bonna kabatwewale. Oyo yatutonda n'atusa mu eno ensi. Ajja kugolola omukono gwe lulikya. Ajja kutununula atugye ku mawanga. Tudde ewaffe. Ebyo ssebo Mukama akunkuumire.